kati omusaayi tusaba nti tufumite eno eri mu makati oba kano akali ku olugalo lw'empeta okufuna akasaayi akamala oba kasampo akamala bulungi nnyo okutesitinga. Kati waliwo scenario ziri 3. Osobola kusanga line emu ku test device kati nga kano waliwo line ogiraba waliwo C waliwo T. Kati C eno kitegeeza control. Kitegeeza ki? Line bw'oba ogiraba ku C ate nga ye line emu kitegeeza nti result eri negative. Naye kati bw'oba olaba bulayini bubiri ku C ne ku T kitegeeza positive. Kati negative jjukira tulina okugenda ne tukozesa combination prevention. Naye kati bw'oba olaba line ku C ne ku T kitegeeza tulina okukakasiza bulungi nnyo oba ddala obulwadde omuntu bw'alina bwa HIV. Kati awo tusaba abantu baffe okugenda mu malwaliro gaffe ne bakola kye bayita confirmatory test oba tests endala okuzuula ddala oba ddala omuntu oyo ali positive. Then waliwo scenario ey'okusatu. Line osobola kulaga just wano ku T. Kati eno line eraga just ku T wano kitegeeza nti test tetwagikoze bulungi nnyo. Osobola kusanga nti omuntu yavudde kulya najja immediately nakola ki na swipinga then nasanga just ka line ku T. Kasita ng'olaba line ku T kitegeeza invalid, meaning tuddemu test eno. Era tekiba kibi okukuba ku masimu gaffe tulina kye bayita toll free line eya Ministry of Health. Amasimu ago wegali ga bwereere gakola era omuntu asobola kufuna obuyambi obulala. Ekirungi kya katesiti kano tulina okutegeera nti katesiti kano okalaba ka lightweight tekazitowa. Omuntu asobola kafuna nakatwala mu nsawo ye nakatwala awaka nakola ki neyeekebeza. 24 osobola kwekebeza ku makya oba ku lweggulo kisinzira ku muntu. Kati byebyo ebya self testing. Ekirungi kya self testing omuntu wadde ng'ali wumbe alina kasongo ali kabaale ali kisolo asobola kwekebeza. Oba ovudde mu nnimiro akadde kagenze oli mu kwebuuza nti banange abasawo n'abasanga ku ddwaliro test eno osobola kukola ki? Osobola kwekebeza n'olaba singa akalayini kali ku C kitegeeza tulina okukozesa prevention combination prevention package okulaba nti osigala ng'oli ki? Ng'oli negative. Naye kati bw'oba olaba lines ziri bbiri tulina okukola kye bayita confirmatory test awo ogenda mu ddwaliro. Nti wekaba akalayini ku C ne T. C ne T kitegeeza nti line bubiri sebo kitegeeza positive. Kati awo tulina okugenda mu maaso ne tukola additional testing oba kye bayita confirmatory testing. Then ne tukakasa bulungi nnyo. Era kye tulina okumanya test zino zonna za bwereere ziri mu malwaliro gaffe. N'omuntu singa abeera ng'ayagala okwegulira ka testi weziri mu pharmacy kanoko ka oro oba mu kamwa waliwo obw'omusaayi nabo webuli. Tulina 3 obuli approved. Kati tulina gye bayita sure check, waliwo check now, waliwo ne wonderful. Kati emu kwezo 3 omuntu asobola gifuna ya bwereere ku malwaliro gaffe aga gavumenti. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.